Mwasi mutya abalungi baffe mwe bali kwekumira ku Project Media TV gwatana bako subscribe nga kankusabe ogende maso okikole mu bwangu nnyo tusobole okutusaka amawulire gaffe agabeera gakagwawo amawulire gaffe aga entertainment sako naga ga sports gasange ku projectmedia.com yewali amawulire amanyuvu ennyo tosaanye okulabika nti ogajja ewalala wonna genda ku projectmedia.com gyogenda okusanga amawulire amalungi ennyo kambatumireko mu mikwano gyaffe abali e Dubai, e Qatar, e Saudi Arabia, Bahrain yonna gye musinzira okulabika nti mutuwuliriza nga mugenda maaso n'okugyekumirako mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale n'ekyo gye mutusaako engalo natera kansabe omutonzi ababeere abakume engalo gy'emikono gyammwe ageyongere natse okulabika nti abawa emikisa wonna wonna buli kye mukwatako kirabe omukisa yate omukulu General Kiryowa Kiwanuka saako n'ab'ensonga z'okwerinda oba bayite abasirikale abakwasaganya ensonga z'okwerinda bali mu nteesaganya nate kulaba nga Kyagulanyi Ssentamu bamuteeka mu komera ki ekkomera eryewaka mujjukirako emabega kaawo omwaka oguwedde emabega Bobi Wine mujjukira nti bamukwatako ne bamusibira ewaka ne bamugamba tolina kulabika nti otambula kubanga ojja kusasamaza abantu buli wonaafulumira abantu nga balekana bakuŋŋaana buli wonaagenda nga abantu bakuŋŋaanirako ne bagenda maaso ne bamuggalirayo mu nnyumba ye ne bamusibira ewuwe nga talina kulabika nti atambula oba abaako we yeewungulako katono agende ng'omuntu yenna omunnayuganda wanaatambula kakati omukulu Fred Lumbuye yagambye yavuddeyo n'ategeeza ku social media ze n'agamba kino ekintu ekikulabya nti nate baddamu ne bamuteeka mu nnyumba ye kikyali mu nteesaganya eri abakulu abo nga we nkugambye nti omukulu akikulira mu kiseera kino ye General Kiryowa Kiwanuka yali mu nsonga eno y'okulabika nti omukulu ono Kyagulanyi Ssentamu bateesaganya ku nsonga y'okulabika nti bamutadde batya ewaka bamuganye batya ewaka okutambula mikwano gyaffe tujja kuba natera tukwongerako ku nsonga eno yennyini naye ate si kipya kubanga bakikola dda bakikolako omwaka ogwo ne omukulu Dr. Kizza Besigye bali bakimukozeeko kati si kipya nnyo kye bagenda okukola naye ate kiba kirinyiridde eddembe ly'omuntu kubanga omuntu alina eddembe ly'okwetaayayo okutambula okufulumako agende oba ku biiki okutambulako agende abuze ku bantu be okufulumako omuntu yenna alina eddembe okutambulako n'ogenda ku kyaki kati ng'olunaku lwa leero lwa Sunday abasinga mugenda mu kyaki bannange kansooka ate mbagambe abagenda ku kyaki kyemukola kyatendo nnyo zuuku kakera ku makya n'abako genda osinze omutonzi ekyo ky'oba okoze kiba kirungi nnyo naawe asabidde waka oli wa ttabbu nnyo oli wa ttendo nnyo kubanga Katonda tumusanga wonna wonna naye ate omukulu Kyagulanyi Ssentamu we bafaayo ne bagamba nti bali mu nteesateesa yakulabika nti bamuggalira ewaka bamugaana okutambula kati kiba nti baba bamuganye okulabika nti abaako ebitundu ebimu mu ggwanga lyettu Uganda byagenda ng'atambula oba ng'alambulako ku bantu be abaana oba bayite abawagira nuupu nga bamu ekyo baba bakimutemyeko nga bakimuganye nti sebo beere ewaka tuula bagenda kubeera nti bateesaganya n'abano n'abasirikale abakwasaganya ensonga z'okwerinda balabike nti nate bagenda maaso n'okola kino ekikolwa ekibi ennyo ky'okulabika nti bamuggalira ewaka aleme kulabika nti natsera atambula natsera abaako we yeewungulako katono alabike nti agenda abayiko ebitonotono byabeera nti akuwasaganya mu ggwanga lye Uganda kubanga omuntu yenna alina aba alina eddembe ly'okutambula Kajubi avuddeyo n'awa alert n'agamba ekyo bakirinde kubanga tekinabateekebwa mu nkola naye bali mu kitesaako nja kuba nkutusaako amawulire mu bulambalamba agasingawo ku nsonga ennyini agasingawo mangi nnyo tukyafumba tuleeta weeyongere okwekumira ku Project Media TV kankomewo.